Mbalamusizza nnyo mwenna abantunuulidde era mbaaniriza nnyo ku mukutu guno gwa YouTube ogwaffe ogw'Obwakabaka omutongole kwe mugenda okulabira ebyo byonna ebitukwatako ng'Obwakabaka bwa Buganda. Okuviira ddala abazungu lwe bajja, kubanga bwe ŋŋamba nti okuva abazungu lwe bajja njogera ku mwaka ogwa 1894 y'endagaano Buganda gye yasooka okusaako omukono n'Abangereza. Kabaka Mwanga endagaano eyo yatufuula ettwale lya Bungereza, baakiyitanga protectorate. Awo ne waddawo endagaano y'olwenda mu 1900. Mu biseera ebyo Kabaka yali afuga Obuganda yali ayitibwa Daudi Chwa owokubiri, naye yali mwana muto. Mu 1900 yalina emyaka 4, kubanga Daudi Chwa yazaalibwa mu 1896. Endagaano enkulu eyaddawo yali ya 1955 nga mu budde obwo Kabaka yali afuga Obuganda yali ayitibwa Edward Muteesa owokubiri. Endagaano eyo yakolebwa nga Kabaka Muteesa ava mu buwaŋŋangusi, kuba baamuwaŋŋangusa Abangereza mu 1953. Ne wabaawo ebyakkanyizibwako mu 1955 n'akomawo okuva mu buwaŋŋangusi. Endagaano endala enkulu eyaddawo yali ya 62, oba kale ssemateeka w'e62, kubanga yalimu ensonga za Buganda nnyingi nnyo. Amateeka amakulu agaddawo okuva mu 62 agakwata ku Buganda yali ssemateeka wa 67, kubanga oyo yawera Obwakabaka. Naye mu 93 waliwo etteeka ekkulu eryakomyawo Obwakabaka. Ate mu 95 ssemateeka mwe tutambulira bwe bazze bakyusakyusa n'addamu okukkaatiriza nti waliwo abantu abalina obukulembeze obw'ensikirano ng'Abaganda. Ensonga za Buganda Ssemasonga Ettaano ze zifunza Buganda byeyayaanira oba Buganda byeyagala, kubanga emirundi mingi Abaganda bagamba nti twagala byaffe. Abaganda bakyogera mu 62, era bwe bajjawo Obwakabaka mu 67 bagambanga nti ebyaffe biwereddwa, tuggiddwako ebyaffe. Ebyaffe kitegeeza ennono n'obuwangwa n'ebyobusika bwaffe. Naye era mu byaffe mulimu n'ebintu ebikalu nga Bulanga eno mwe tuli, oba ennaku ezo mwalaba emmotoka Rolls Royce. Ebintu ebikalu nabyo oluusi tubiyita ebyaffe. Ekigambo byaffe kigazi, kirimu bye tukkiririzaamu, obuwangwa, ennono, ebyafaayo n'ebyobusika, mulimu n'ebintu ebikalu. Katuddire tunnyonnyole bwe tugamba ebyaffe tutegeeza ki? Bwe tugamba ebyaffe tutegeeza ensonga za Buganda Ssemasonga Ettaano ze zifunza amakulu g'ekigambo ebyaffe. Ssemasonga esooka kwe kutaasa, okunyweza n'okukuuma Nnamulondo. Tuyinza okugamba nti Ssemasonga eyo kwe kwetooloolera ebintu byonna mu Buganda, kubanga Ssemasonga eyo ekwata ku Kabaka, ate Kabaka kye kitikkiro eky'Obwakabaka. Ssemasonga eyo erimu ennyingo ekwata ku bika, kubanga bw'oba n'ekika kitegeeza nti olina omukulu w'ekika, ate bw'oba n'omukulu w'ekika akulira abakulu b'ebika ye Kabaka, kyebava bamuyita Ssaabataka. Kale mu Ssemasonga eyo esooka mulimu ensonga z'ebika. Mu Ssemasonga eyo esooka mulimu ensonga y'obukulembeze mu Buganda: obwami, katikkiro, abakungu, baminisita, ab'amasaza, ab'amagombolola, ab'emiruka, abatongole. Mu Ssemasonga eyo esooka mulimu ensonga ezaffe ezimanyiddwa ng'olukiiko lwa Buganda, kubanga abazungu si batuleetera olukiiko lwa Buganda. Olukiiko lwasooka lwatuula Nnono Nabagambye, lwe lukiiko lwe mulaba wano olwa Buganda olutuula wano kati mu Bulange ye Nnono. Mu Ssemasonga mulimu ennono zaffe, mulimu obuwangwa bwaffe. Ssemasonga eyo esooka, era kyenva mulaba nga gye tusoosa, kubanga bw'obeera ng'oli Bwakabaka wabaawo ebintu ebikufuula Obwakabaka.
buwangwa, ennono, ebyafaayo, ebyobusika mbyogeddeko. Eyo ye Ssemasonga esooka, okukuuma, okunyweza n'okutaasa Nnamulondo. Ssemasonga ey'okubiri kwe kugabana obuyinza mu nkola eya federo. Abantu bangi nnyo bagamba nti federo kitegeeza. Federo tekitegeeza Bwakabaka. Kuba mu Amerika waliyo federo naye tewali Bwakabaka. Ne Germany waliyo federo naye tebalina Bwakabaka. Federo kitegeeza kugabana buyinza. Kyangu nnyo bwe kityo. Kaakati federo mu Buganda nga nkomyewo wano, ffe tulina kabaka. Tetuyinza kukkiriza muntu atusuuza nnono yaffe, kubanga bwe bakusuuza ennono yo ojja ku ekika kino ate kikyalina makulu. Olulimi Oluganda lunaaba lufa, enneeyisa yaffe ejja kuba efa. Okugabana obuyinza kikuwa ekyanya okukola ku nsonga ze ez'omunda, ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyobutonde bw'ensi, byonna mmwe ne mubyekolerako. Kati gavumenti ye eyawakati neesigaza ebyamagye, ebyenfuna, ebyessente. Kuba Karamoja tebayinza kuba na ssente zaabwe, ne Busoga nga balina ezaabwe, ne Buganda ye. Nga bwolaba mu Amerika bonna bakozesa $. Naye buli ssaza mu Amerika likola ku nsonga zaalyo ez'omunda. Bwe bityo ye Ssemasonga ey'okubiri okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Era tebakulimbanga nti federo kitegeeza Bwakabaka, kubanga mu Amerika teri Bwakabaka naye balina federo. Ate e Bungereza wali Obwakabaka obw'amaanyi tebalina federo, batandiikiriza e Bungereza. Kubanga kati Scotland erina bingi byeyemalira naye era si federo ddala. Ne Wales ne Northern Ireland bali mu kipooli, so nga balina Obwakabaka bw'amaanyi. Ssemasonga ey'okusatu kwe kukuuma ettaka n'ensalo za Buganda n'ebyaffe. Ebyaffe bino nga ebyobugagga bwaffe. Lwaki ensalo za Buganda nkulu nnyo okutuuka nti Ssemasonga nnamba? Nakoogerera wano njogedde ku bika. Ndowooza njogedde ku bika nga oba njogedde eky'omutima n'ekyeffumbe, ndowooza n'ebirala tubyogeddeko. Bw'ogamba nti ab'effumbe bava bakka, ebakka mutala, ebakka kifo gyekiri. Waliwo ekifo kye bayita ebakka. Ab'Emmamba Essagala Buwaya, Essagala mutala kyalo weekiri. Kaakati bw'otakwama nsonga za ttaka mu Buganda, ekiseera kiyinza okutuuka nga gye tusibuka tetukyamanyiiyo. Tugambe ng'abantu bavudde e Congo ne bajja batwala obutaka bw'ab'effumbe ebakka mu Busiro, kyabulabe. Kubanga obeera otya ow'effumbe ng'obutaka bwo ebakka tebukyaliwo. Ffe mu Buganda bwe twogera ku ttaka tetwogera bwogezi ku ttaka ng'omuntu waba ne kapuloti kwazimba ennyumba. Kikwatagana ku nnono yaffe. Era buli muntu yenna alina ekika alina obutaka gye basibuka. Nabagambye nti ffe ab'omutima tusibuka Bbaale mu Buddu eri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale. Naffe tulina ekizibu kubanga mu 1922 gavumenti eyo yagobayo abantu, waliyo ebivu. Ebivu byalumanga abantu ne balwala obulwadde bwa mongoota. Mongoota ye sleeping sickness. Kati abantu bwe babagobayo ne bafuuka ebibira, gavumenti n'ebitwala. Tuli mu kuteesaganya ne National Forest Authority tuwe obutaka bwaffe obutudde wennyini. N'olwekyo ettaka nsonga nkulu ekyenkanidde awo mu Buganda, kubanga Buganda si ŋŋombo gy'oyogerako obwogezi. Ntera okuwa ekyokulabirako eky'Abaisimayiriya abagoberera Aga Khan. Ndowooza abavubuka bwe ŋŋamba Aga Khan okumutegeera bategeerere mu Diamond Trust Bank, Jubilee Insurance, Aga Khan Schools nnyinyo eziri wano, Aga Khan Hospital. Ebyo bintu bya Aga Khan. Ye Aga Khan gwe mutwe gw'oku ntikko gw'Abaisimayiriya. Naye Aga Khan talina ggwanga ly'agamba nti lye ggwanga lye mu nsi, nga bw'olaba Buganda bw'erina ensalo zaayo. Era mulaba ekifaananyi ekiri wano ku mmeeza yange kya nsalo ya Buganda. Kyemulaba ekyo. Era abantu bwe bagenda okwanjula batwala ekifaananyi kiriko maapu ya Buganda, kubanga Buganda erina ensalo gyeyita. Tetuli ŋŋombo, tetuli nga Baisimayiriya balina enzikiriza yaabwe eyo. Ne toyinza kugamba nti nno wano we wali
ekitebe kyabwe oba obutaka bwabwe nga bw'ogamba nti kabaka wa Buganda ne bw'obeera oli Malaysia ayina eggwanga erya Buganda nga ye mutwe gwalyo. Kale ettaka n'ensalo za Buganda kikulu ekyenkanidde awo. Ssemasonga ey'okuna kwe kukola obutaweera erimu ennyingo ekwata ku byenjigiriza. Nabagambye nga tutandika omukutu guno tulina okuba ab'omulembe, n'omanya eby'omulembe. Tosobola kumanya byamulembe kugira nga oli muyigirize. Era ekimu ku kusoomoozebwa okuli ku mitimbagano, bangi abagyogererako balina okumanya kutono. Oluusi obunafu buva mu butasoma kimala, kubanga omuntu aba tasomeseddwa oluusi ebintu abiraba bulala. Abamu babalimba, bababuzaabuza. Naye bw'oba ogenze mu ssomero weerowooleza, ennyingo y'ebyenjigiriza eri mu Ssemasonga ey'okuna ey'okukola ennyo. Ennyingo y'ebyobulamu muwulira tugamba twagala kuzza Buganda ku ntikko. Kakati bwe bantu bwe bati si balamu tebasobola kudda ku ntikko. Ndowooza ne kabaka abantu bamuwulira nga ye munyenye mu kulwanyisa endwadde. N'aba UNAIDS bamufuula emunyenye mu kulwanyisa mukenenya mu Africa. Mwamuwulira ng'alwanyisa fistula. Fistula kwe bulwadde obw'okutonnya mu bakyala. Alwanyisa obulwadde bwa nnalubiri. Obulwadde bwa nnalubiri sickle cell. Ennyingo y'ebyobulamu eri mu Ssemasonga ey'okukola obutaweera. Okukola obukozi okulwanyisa obwavu kiri omwo. Era ndowooza kaweefube waffe mumuwulira emwanyi terimba biki osanga tunaabyogerako mu maaso eyo. Kulwanyisa obwavu teri kiswaza Buganda nga bwavu. Obwavu bubi nnyo kubanga omwavu bamujja mangu nnyo ku mulamwa. Tubiraba nnyo ono mu kulonda. Oli bamuleetera siringi 50,000 n'agaana okulonda omuntu eyandimuyambye n'alonda amuwadde 50,000 atamugasa. Naye nga 50,000 zino azeetaaga n'azikkiriza n'ava ku mulamwa. Tulabye abantu, omusajja omukulu ng'agwa mu seppiki y'omuceere ku mikolo. Omusajja omukulu bw'agwa mu seppiki y'omuceere ng'erinnya lye ye Ssewankambu, ng'erinnya lye ye Miiro, n'agwa mu seppiki ey'omuceere ku lumbe. Obuswavu ndowooza kifaananyi abantu bakifuna. Abantu balina okukola ennyo. Era mwe mulimu n'obuyiiya naddala mu bavubuka. Twagala omuvubuka ng'alowooza. Tosobola kufuna ssente ng'oyogera bwogezi. Nabadde ndaba waliwo eyampeereza ka clip ndoze babuyite ennaku zino. Waliwo munnamawulire ow'erinnya bamuyita Koinange yakolerako ne ku CNN munnaku Kenya ng'ali ne munne n'amugamba nti engeri y'okuwona obwavu nga weeyambisa WhatsApp group. N'amugamba nti okola otya? N'amugamba nti ebintu ebyokukola bibiri. Oli n'amubuuza Koinange n'abuuza munne nti ekisooka nti va ku WhatsApp group, nti ekyokubiri genda okole. Kwegamba abavubuka okuba nga boogera ebintu bingi. Ne bw'oyogera okukeesa obudde tosobola kufuna ssente okuggyako ng'olina ky'okola. Obuyiiya nayo nnyingo eri mu Ssemasonga eno ey'okukola obutaweera. Kikulu nnyo abantu okukola. Buli omu ng'alina ky'akola. Kasita obeera ng'oweza emyaka 18 ng'ate oli mulamu bulungi. Njogera emyaka 18 kubanga egyo emyaka egy'owansi oluusi omuntu abeera mu masomero. Oba mimpi ku muntu agenze mu yunivasity kubanga 18 si bangi b'osanga bamaze yunivasity. Naye kasita omuntu abanga by'okusoma yabimala nga mulamu bulungi, bw'aba teyagenda mu masomero ago amawanvu, mu misomo emiwanvu, naye ku myaka 16 omuntu abeera akola. Kale ye Ssemasonga ey'okuna okukola obutaweera. Ne Ssemasonga ey'okutaano bwe bumu. Mu Buganda mulimu abantu babikula bingi. Mulimu endowooza z'eddiini. Naffe abakuŋŋaanye wano nga munkwata kaakati muyina eddiini za njawulo. Abamu basiraamu, abalala baprotestante, abalala bakatoliki, bwe bityo. Mu Buganda muno osangamu omuntu omu wa DP, omulala wa FDC, omulala wa CP nga Ken Lucham's the man, abalala ba NRM, abalala ba FDC, abalala ba NUP.
mu Buganda muno osanga muna amawanga ag'enjawulo. Ntambudde mu Buganda ne nsanga Abannalwanda ne bannyaniriza bulungi nnyo, baagala kabaka, Abanankole, Abasaamya, abaki. Tulina n'abaami ba kabaka nga si Baganda bano mu bika byaffe bwe tubimanyi. Simanyi oba abantu bamanyi nti twalinako n'omukubiriza w'olukiiko wano Dr. Higiro Ssemajjege nga Munnalwanda akulidde mu Buganda kabaka gwategeera. Kale tulina okuba obumu era nga mu kubeera obumu tweyambisa ekyatukolerwa bajjajjaffe ekyebika. Sirabangako omuntu agamba nti nze olw'okuba neddira ngeye nkwatirwa ow'empologoma obujja. Toyinza kusanga nti omuntu bamuwadde ekifo nga wangeye n'abanga obujja bumukutte kubanga ye wammamba. Naye bwe kituuka ku ddiini Abakatoliki tebabawadde bifo, ekyo kiwulira nga bakyogera. N'amawanga naku zino baga nti Abaganda tebali mu gavumenti, tebafuna bifo bya ssava mu gavumenti. Ebyo nabyo mubiwulira abantu nga babyogera. Kati mu Buganda tulina okuba nga tuli kitole, nga tulabira ku nkola y'ebika bajjajjaffe gye baatulukira. Nze Ssemasonga Ettaano, okunyweza, okutaasa n'okukuma Namulondo, okugabana obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera n'okubeera obumu. Ensonga ezo ettaano bw'oziteeka awamu ge makulu g'ebyaffe, awo Buganda weeyimiridde.